ya minguu ngamba mfanye kazi Uganda tulina kola na maji mubanye tulenga sila bayose wazi vyana vyemukola mtekemu plani tuombe Mungu tafadhali tomanega singa chapa cho cha bei wana museno manja babitaneyo gebakaba sikulira tugenda kola musule changa changana naye wakati wajikola tano majimba yaimba ko kolasi yaimba ko kolasi twagalo jikolate sesagala bampa masanyalaze koyo kwegayirira bampa masanyalaze ekataluko bampa masanyalaze kireba je tutune project empya ne mutabani wo oli naye kumabali mutabani wo mukwano gwo muganda wo mwe muntandika no busunka soke kulwana ono wita mwana mulezi pa kid yes pa kid wantuli ku radio station kwetu tuba tubera mu hype tunaba kweba kakotwa avude ku TV katuba ku back radio wetu mwabade ku TV chiye soko dewa muzeko wa again Power Kid wo ali wa Petro FM mirembe minji mukama afuga abana bato bachajja eno video gacha ali mabaga so 24/7 echaliyo Jerry echarika mompa masanyalaze bachi mompa masanyalaze kataluko abawumene kataluko mutuyambe abakola ku umene kataluko emitejira ejiri eyo tebera buloba side ze bulobe eyo era umene yekola yo ani minister we bya masanyalaze ye minister muntu wa masanyalaze kataluko kireva tutunulire ngatuze wano akade gatwala nsabu kudeka imba kapene Power Kid gwene Power Kid ani anonyamone season eno ngatulaga nti corona gwera yo feno tusaba okolula mbalaga nti corona gwayo feno tusaba okolula kisabo kudeje katabo kaluga nkabe kudde abatemumbatemu debu abampala na katibaswa deje amaso katibaga kanoje ekitufu katizangalude bu bwebanko kemame jegwe bwegaba maje galude bu kambala gebyengalude pulo keva je nokuba kuswala omukwano gondaga gundese nokupala labondese matala nesipidi jovuga ya chikumi chinana ebitala bitade nakuwa mukwano na simagwe lero twasanze lekota kusabitafo bya lavu munange ate kamujukize muganange baro baluganda nebikonagana tesola kwa amale batera naye nga tunengera nga Clever je nga twagala kusibula okuva wano kwa kale katwala njagala tutunulire akayimba kano ani yawandise akayimba yawandise Power Kid yawandise nangine mpandi Power Kid wapoza akayimba nawandise ne Clever nawandika ani yakoze audio olimba lunene audio bamwita Peterson on the beat Redemption Studios ne video yakyakola video Peterson yatukolera audio video twagikodde mu High City gwe kifaananyi tokirabye bwena tumanyi kujibisa video yaffe nawe tulina baga twakoze video mu High City yes Clever je tata abantu abakwetaaga esanze no Clever je okomyeyo ne Power Kid akayimba kano kamaanyi mulimu kiri masavu tukwemula okulengera Clever je kwata kasimuko kubira omusaya boyita MP Jesus ulikomanye kafunku nali wa Clever je ne Power Kid yena some namba MP Jesus tuve wano some namba MP Jesus gundi Power Kid 075 0707 bisatu neda sewa si 0707 0757 chawanda soma bisatu 300 bisatu 28 jidde mu mpola Power Kid 075 satu 00 bisatu 28 okay 325 so 328 yes ye manager ayagala Clever je oyo manager wa Power Kid mukwano gwa Clever je omujenkanga ndongeno fetuba cha mukama itano se nga abasanyeze bagambise byo Clever je abawumeme abawumeme simanyi temunyombe sana wedenze ku muziki gwange muziki amasanze tali ko kunyiga muntu wa masanyalaze jembe banga Clever je abuze Clever itaja baba mwe byuma pa masanyalaze cyalo ki omaye chinzimbiso kubanga nwana kubanga nte maliriza amakandi beko imbera ne studio egwe ngene bibuzo bisuse Clever je abula katatemba mazo kupe byuma ate batusimbye emiti kuliko gwaya kuli masanyalaze okay pa ne Clever mugafe a video eno ani ajikute
Haiste yakoze video eno. Haiste yakoze video eno. Tetwagala kunamukolera video zaffe mu kyalo. Twagala tukolereko mu city wakati. Kati yakoze video yaffe bamuyita Mr. Morgan okuva mu company ya High City. Okay. Yeah, musajja yesu wano ready cameras tutunamu. Tubadde nga tuzinoonya naye ndoza guno session ya music ene ekomawo. Naye ejja kubeera red. Video concept twalabye ebintu omukyalo yabadde omu ng'ate mumuyimbira. Omukyalo w'okubiri agambe kuba yali mu video yalazeewa. Omukyalo w'okubiri ejja kutemateeka na biragiro. Omukyalo w'okubiri bamuteekamu n'atajja kumaliriza party ze. Kigambe kuba nti muwala we yali mu alabika yatuuka ekisaanoza n'antyamu kola nange wensuubira naye nga promoter editor mu bifaananyi agambye kati tukozesa oli kubanga oli akyabulamu okubeera active mu video. Era bwenva wano mmanyi ngenda kuddayo waka kulaba miwunyo kumbuza lwaki siri mu video. So for the best yensonga kitaliimu naye nga tujja kukola oluyimba nga naye mwaliira nga bwe mumuwulira. Olunaku lwaleero video eyo mwagimugyemu? Taliimu. Taliimu sife twamugyemu Tracy naye editor yamugyemu olw'okuba nti ebikolwa byadde akola nga tebitambula bulungi ayagalamu obumanyirivu ayagala nnyo naye obumanyirivu nga bumubulamu. So batatemu Vixen omulala naye nga nze bakita nkugamba tojjaako kigere, you never know if God wishes tujja kukola ekintu kyaffe naawe nnyo bintu siya postinga waliwo agiri mitambo ne Facebook nayo yakachuddwako wakapwa nayo sigiriiko era na Facebook page entaddewo bagiyita muwonge Clever J muwonge ntaddewo empya ku kyatambulira kati naye nga platform yange zonna zile zibadde ziri down zo balwa covid wesobodde n'okulaba badde ku page zange balanga siza ziri mitambo. Bana Uganda bali abatafunye mukisa wali session nga tulalaga studio eyakatwega atakalaba interview eno tumwe kapeera tusunuleko busunyi tumuwe ku kinu seddobozi eribadde wali omuliro kubadde wali mu nsabo kudde je katabo kaluga nkabe kudde abatemu mbatemudde je abampalana kati baswadde amaaso kati bagakanudde je ekitofo kati nze ngaludde gwe bwe bankoke mami de je gwe bwe gaba maje galudde kambalage byengaludde mujja kikakasa nze dokita ntambula kirasita nga pasita abana bageto kuluno njabata je ndi mugumu nnyo nga tulakita ngendera wagulunga erikopita bwenti bwenfata truaka ya pita apa wakidi je yaman Clever tuwe muna mulikade kuzwala ne sipidi jovuga ya sipidi kinana ebitala bintadde nakuwa mukwano na simagwe lelo zinsanze leka twekusa bitafu bya lavu ebyangenda pulo kwanza Lelo tutegwe, leka twekuse mukwano bala